Nagezezzaako okunoonyereza mu disitulikiti gy'ova Butaleja district. Mmanyi abantu baayo buzibu ki bwe basinga okuba nabwo. Nga tonnaba kugamba Bobi Wine kuzimba ddwaliro Busaabala. Nsooka okutegeeza nti abantu b'e Busaabala abo basobola n'okwafoodinga okusala wali ne bagenda mu ddwaliro e Rubaga, ne bagenda e Mengo, ne bagenda ne Kisubi Hospital. Ebyakulapita omutujju tebinnaggwa nno. Yalombya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu naye yamwerumbidde. Bannayuganda bafuddeyo nga basaba nti Gravity omutujju ono mwana nzaalwa y'e Butalejja. E Butalejja Gravity omutujju gy'ava osanga n'amalwaliro agaliyo nga gayinza obutawera malwaliro 3 ku kitundu. Tulaba nti abantu beeya tebabonaabona nnyo basanga obuzibu bunene. Beetaaga obujjanjabi tebalina. Beetaaga amazzi amayonjo tebalina. Ebyenjigiriza ate wazibu nnyo. Abantu b'e Busaabala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagula ettaka kwe yateeka biiki. Bantu kale at least abali kumpi n'ekibuga tebalinamu ne kasente kuba bakozi oba bakyasobola okufuna obulimu bwe bakolako. Nti oli bw'aba afunye obuzibu asobola okwafoodinga eddwaliro erimuli okumpimpiko ne bw'aba teyeetaaze nti Bobi Wine kumuzimbira ddwaliro ku biiki oba tetulabangako ddwaliro lizimbibwa ku biiki. Abantu bawadde Gravity omutujju w'amagezi nti ensimbi Mwai Museveni zazzenga amuwa, Prime Minister Robinah Nabbanja zazzenga amuwa. Singa waakiri yali ataddewo akalwaliro akatono ennyo e Butalejja ne bwe kaba kalumuzi 2 n'osanga nti kalimukko ku ddagala eriyamba abantu b'e Butalejja, bandibadde bamusiima nnyo era waakiri bandibadde bawagira ekintu kyakola nti Kyagulanyi Robert Ssentamu nabo bandimufosinze nti tuzimbire ku ddwaliro e Busaabala kubanga ne Gravity yazimbayo kooka kiriniki e Butalejja. Naye bw'aba takikolanga alekerawo okubambira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ebigambo by'omukyalo ono bikaawumu naye olw'okuba nti abijja ku mutima gwe olw'obulumi bw'alina olw'omuntu okusaalimbira ku ttaka ly'omuntu ssekinnoomu ng'omubanja eddwaliro. Gwotawa musolo kyokka ate gw'obanja amalwaliro agazimbe kyannaku nnyo ate nga kyakuswala. Mukulu Gravity omutujju. Nagezezzaako okunoonyereza mu disitulikiti gy'ova Butaleja district. Mmanyi abantu baayo buzibu ki bwe basinga okuba nabwo. Nga tonnaba kugamba Bobi Wine kuzimba ddwaliro Busaabala. Nsooka okutegeeza nti abantu b'e Busaabala abo basobola n'okwafoodinga okusala wali ne bagenda mu ddwaliro e Rubaga, ne bagenda e Mengo, ne bagenda ne Kisubi Hospital. Ago nno amalwaliro gonna gabalinaanye basobola okugafoodinga ogagendamu. Nanoonyereza ku Butaleja district ng'ekintu kye basinga okwetaaga mukulu Gravity beetaaga amazzi amayonjo kubanga baali bubi. Mostly mu kitundu gy'ova abantu abasinga basula mu busiisira, tebalina namayumba, and maybe ne famire y'abasinga abali mu Butalejja basula mu busiisira. First of all, ku kyalo kw'ova tekuliko n'amazzi mayonjo bantu ge banywa. Nga tonnaba kukaka Bobi Wine kubeera kyakulabirako, gw'alina osooka okuba ekyokulabirako ng'omuyimbi ow'amaanyi afunye mu kuyimba, azimbye amaka agatunulanga omuntu, nti mu disitulikiti yo gy'ova at least ko olinayo ekyamaanyi ky'otaddeyo. Ne bw'otanditaddeyo ddwaliro, nakugambye amazzi amayonjo galeetera omuntu obutalwalalwala. Kitegeeza osobola okugenda ku kyalo kyammwe n'ozimbayo amazzi amalungi. Gravity, you can afford okuzimba akalwaliro akatono mu kitundu kyo ekya Butaleja district. Osobola okwafoodinga Gravity to make a private hospital ate nga bakusasula gwe nga bw'ogikaka Bobi Wine. Don't forget nti Bobi Wine yawaayo ettaka libazimbeko poliisi nga tannalowooza nti alijjako ne mu byobufuzi. Gwakanda Bobi Wine okubeera ng'azimba eddwaliro n'ewammwe gy'ova nkiddamu abantu abasinga basula mu busiisira. Gravity osobola okugenda ewammwe ku disitulikiti yammwe n'ozimbayo eddwaliro because
ofuna sente, and even yesterday nakulabye ku one of the event ya NRM, you get money wabadde ne basa ya sente. You can use that money okuyambako abantu bewammwe babere proud of you, babere nga bali proud of you nti yes omwana waffe ow'ebutalejja asobodde okutuyamba. Ekawampe mu kiwuunya gye wakulira naye osobola okubaako ky'obakolera kubanga abantu baayo basula myala, basula bubi. N'olunaku lwe baakutwala okugenda okulaba maamawo ne bakwata gulavi tewali obuuka myala okutuuka ewa maamawo gy'asula. Wali obuuka myala Gravity. Nakugambye omutamiivu asobola okuyita ku nnyumba gy'asulako naye ne bw'aba yasuze ku kkubo tekimuggyako kubanga tamanyi wakaawe. Gravity supiidi leeta mpola kuba abamu tumanyi ku reasoninga tetumanyi kuyomba. Ebyo nno eby'omulenzi Gravity omutujju okuva ebutalejja gy'ava basula bubi okutuuka mu kiwuunya we yateeka maama we waasula embeera y'emu eyeeyagaza. Kati tusuubire nti nawo alinze His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu abatereereza embeera ku ssente omwami ono zaafuna yandibadde at least akolawo ekitiisa ne tulabirako gamba nti olaba Gravity akoze kino naffe katubanje His Excellency abeeko kyagattako naye talina kyakoze kyalagawo. Ensimbi zaafuna nnyingi, ensimbi ze bali mu kulwanira eziboogeza ebikankana nazo nnyingi kuli obuwumbi 13. Bandibadde batulanga bo ne bateesa nti tufunye sente bannayuganda ebbanga lyonna naye zino ezituweereddwa obuwumbi 13 tuteekewo naffe ekirabwako tumanye nti oba tuzimbye malwaliro bamanye nti abayimbi be baagazimba tebeetaaga kubimanya bo baagala bateeke mu nsawo zaabwe beegaggawaze babeere bulungi. Naye nga Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe bataawangako kuwadde ku ssente yaabwe ey'omusolo nti yakuŋŋanya emisolo mu ggwanga gwe batandise okupeeka eddwaliro. Mwe n'ozimbayo eddwaliro because ofuna sente, and even yesterday nakulabye ku one of the event eya NRM, you get money wabadde ne basa ya sente. You can use that money okuyambako abantu bewammwe babere proud of you, babere nga bali proud of you nti yes omwana waffe ow'ebutalejja asobodde okutuyamba. Ekawampe mu kiwuunya gye wakulira naye osobola okubaako ky'obakolera kubanga abantu baayo basula myala, basula bubi. N'olunaku lwe baakutwala okugenda okulaba maamawo ne bakwata Gravity tewali obuuka myala okutuuka ewa maamawo gy'asula. Wali obuuka myala Gravity.